n'abakozesa ennyanja okusobola okwerinda eryato obutalitikka nnyo oba n'okubeera n'ebyo ebisobola okuyambako nga zi life jacket zisobola okuyambako ndowooza bagenda okutuukako nga ekuyambyeko okwo. Olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kamaze okufulumya engeri y'ebyokulonda bwe binaabeera banguyizza simanyi lwaki ate omukulu muwulidde ayogera ate tubawadde ebintu mu birabe naye ate obudde bukyali mujja kuba campaign nga ate temuteekeddwa naye nga bamaze okufulumya. Tuli mu 2023 kulonda kwa 2026 si bwe guli bamaze okufulumya embeera bwetyo babifulumizza wano agava e Rwanda eyo manyi mbadde mpuliriza amawulire wano nenga omukulu Paul Kagame alonze muwala we okuba omu ku bawe b'amagezi ku nsonga mu office ya president kati ono wakusatu batabani be babiri nabo baweebwa ebifo mu mbeera emu bwetyo. Omu yali yakamaliriza okusoma amagye n'omulala era abaana bafunye ebifo mu gavumenti ya taata. Njagala okuyozaayoza n'okukulisaayo mwenna abaali e Bulange Mengo okugenda okubugiriza omutanda ng'aweza emyaka 30 ng'atudde ku Namulondo. Sentamu nina ekintu kye nalaba emabega kaawo mwezi nga ndowooza nga gulabika guweze nenfunamu ku tuziga omanyi otuziga otw'essanyu otwo ebyenge byegge bigenda ne bijja ng'otunuulira abantu bali mu ssanyu bantu basanyuka ngamba naye embeera eno oba abamu tebagiraba bulabi nti nali ntudde waka wange nendaba mawulire g'NTV olunaku lwe bayimbula omusinga owa Lwenzululu nendaba amazina nendaba okujaguza nendaba okujaganya nendaba essanyu eryali mu bakonjo e Kasese. Natunuulira abantu nempuliranga ebiyengeyenge binzijja ate ne wayita ennaku ntono abayeekera ne batta abaana b'essomero n'okusoma essanyu eryo lyonna ne lizikira. Nentunuulira abantu nga basanyukira omuntu waabwe omukulembeze waabwe omusinga nga bamutadde tannaba na kutuuka genda kuba n'enteekateeka ndowooza bino ebyokutta abantu byazigwamu kuba nawulira mukyala Winnie Kiza y'omu ku bateesiteesi n'aba ayogera nti kati tumulindirira ebbanga bwe riti. Naye natunuulira abantu abakonjo abantu b'e Kasese nga bali mu ssanyu epitirivu oluvannyuma lwa kkooti okuta omukulembeze waabwe. Bye bintu bye nalabye ku Ssaabasajja oluvannyuma lw'ekiseera ng'abantu tebalaba ku Ssaabasajja olwa COVID n'emikolo gyonna gibadde gikolebwa abantu bagere. Nendaba essanyu ne ŋŋamba abantu bano singa embeera etambulira wano bweti wakuba nti nno Ssaabasajja gye yafundiikiridde ebigambo n'abyogera bibiri Buganda baabutuwa naye tebuliiwo ensonga endala abamu tebatwagala batulaba bubi. Ekigambo n'ekyo temubongoota embeera bwetyo n'ebeera bwetyo. Abakulu be bamu nalabye embuga yabaddeko mawuledi emu gye yabadde ndowooza dduwa n'aba yatuuse abantu emikolo gigenda mu maaso ne wabaawo we yabadde ayagala okuba bamutuuza eyo saayagadde kutuulayo olw'omuntu omanyi nze ng'omusiraamu sitambulira mu bintu byanku ebyo bintu byenku ebyo sibitambuliramu ebyo n'ayogera awo oluwalabu awo olusiraamu awo ngamba amugambye kati nga gwe yabadde agamba yabaddewo awo n'agaya ensonga lwaki situdde awoyo munnanfuusi nzisituula na bannanfuusi swaitaani olusiraamu awo ne luyingiramu sijja kulwogera nnyinza okubisobya. Ne ŋŋamba abakulu kati embeera singa bagitambuliza awo oli ne bamwatulira tu
naye oluvannyuma lwa kabaka okujaguza emyaka 30 era yawummuzza abamu ku baminisita era n'alonda n'abalala. So mbadde ndi wano olunaku we lukeeredde n'eggulo emubende n'ensonga z'ettaka zikutte wansi ne waggulu. Sewandagi njagala ku nsonga ezo ze njogeddeko katono kale tutunuulire n'ensonga y'ettaka, kubanga bw'otunuulira embeera abantu gye batambuliramu kati, embeera simanyi oba ensonga y'ettaka eneggwawo. Evans sokola muse kubawuliriza ne basebawuliza Radio Simba kawungezi kalero na gye musinziira balamusizza nsaasidde abo naddala abafiiriddwa abantu baabwe ate n'ensanyukirako abo bonna abafunye ebirungi mu bulungi. Evans oteekwa okumanya bw'oba oli mu nsi eno abawuliriza bakkirize bamanye nti oli mu nsi muno, naye ate era obakkirizise nti oli musajja muyivu okola okunoonyereza. Oyogedde ku yalonze mutabani we n'alonda muwala we n'alonda omulala. Ennaku zino abantu abadde bava Sabia naye nga gye bagenze okukola endagaano n'ekibuga, ng'ekibuga kyayo kirina abantu akakadde kamu n'ekitundu. Ekyaffe eky'e Kampala kiri mu bukadde 4 n'okusoba. Naye ku baagendedde ku nnyonyi kwabaddeko mutabani we, kwabaddeko mukoddomi we naye n'agenda ate nga muganda we advisor mu gavumenti. Kati kyo tekikwewuunyisa, bitambula nga biri. Uganda y'ensi etaggwamu byewuunyisa. Twali wano ku Lwokusatu oluwedde, naye ku Lwokuna Betty Kamya CIGG yalina omukungu munene mu gavumenti gwanoonya ngabbye ensimbi mpitirivu, ne bagenda bamukwata kapapa nga Betty Kamya tategedde, ne bamukuba kwemu ku poliisi enene wano mu Kampala. Bwe bamuggalira ku poliisi enene wano mu Kampala balinda okutegeka empapula bagende omusajja bamuteeke mu kooti. DPP n'adduka n'ayingira mu kooti n'agamba nti sebo wekiiba omulamuzi, omusajja gwe tubadde tunoonya akyabuze, n'olwekyo mbadde nsaba okuwulira ensonga ze kwongezebweyo paka lutunaamukwata. N'omulamuzi nakkaanya ne DPP n'ayongezayo okunoonya kw'omusajja naye ng'ali ku poliisi, era n'akomawo ng'omulamuzi amaze okwongezaayo. Omubbi gwe baali bakutte yabba ensimbi obutitimbe, poliisi n'emuta n'atambula ne yeddira yeeka. Naye nga DPP saabawaabi wa gavumenti yagambye omulamuzi nti kola ekyo. Oyogedde ku b'obusinga bwa Lwenzururu. Nakugamba nti omusajja Julius Oketa ye yali aduumira enkambi y'e Kasijjagirwa, nga mulimu ab'amagye abasukka 2,000 nga balina ebyokulwanyisa zisabyalo, ng'ate si byakulwanyisa byokka, baali batukoze n'ebikolobero bingi nnyo mu bitundu by'e Masaka n'emiriraano. Baali bakutta abakazi, bassa abantu baffe, embuzi, enkoko, ente, babiridde n'ennyumba nga bazibambuddeko amabaati. Bukadoogo bwali obuto mu biseera ebyo nga buduumirwa abasajja abanenenene, kubanga bano bajenosale baali bazze eno Katonga ne bunutulayizinga baraks eyo okumala emyezi 3 nga tewali w'amagye afuluma, tewali ayingira. Ebyokulwanyisa ne bimuggwako, ebyokulya ne bimuggwako, nga ebyokulwanyisa abirina naye nga talina bw'avaayo. Ebyokulya bye byamuggwako n'awanika. Era lwe yawanika bannamasaka abakulira olwaleero bajjukira olunaku olwo omwaka gwa 96 amasasi gaatokota mu kibuga Masaka nga galinganga munyeenya, ng'enduulu buli wantu wonna nti omusajja avuddeyo mwandaki gy'abadde akoze eki. Naye General Peter Erweru yagenda mu lubiri lw'omusinga nga mulimu ejjambiya 6 nga temuli mundu yaddeemu, nga mulimu n'amafumu nga 15, ng'ate amafumu n'ejjambiya mu lubiri lwa kabaka be baana baliwo. Era senga ojja mu lubiri lwa kabaka waffe Emmengo oyinza okujjayo ejjambiya ezisukka 1000 n'amafumu agasukka 1000. Baffe buli muganda alina effumu mu nnyumba. Nze nina erya jjajjange, nina ery'omuzimu, nina ery'omusambwa, nina amafumu nga 8 awaka. Ebyo bya buwangwa tuba nabyo mu lubiri. Naye General Peter Erweru yayingira mu lubiri lw'omusinga nga tayawudde bakazi na baana. Abantu olupapula lwa New Vision be lwawandiika 151 n'abatta. Embeera eyo gitunuulira bwefaanana. Katunula omusinga abantu bamaze omumuta
essanyu ogambira kukwasa n'ebiyengeyenge nawulira ebiyengeyenge nga ndaba abantu basanyuka fe abaagazi b'obufuzi bw'ensikirano twajula n'okuwerekera kwerweru manya okuwerekera ku omusinga ng'agende Kasese naye olw'okuba tuli nkoko njeru ne tutyayo ne tugamba ab'e Kasese tubakubire kajjambo bannaffe tubalamusizza ne tubalamusaako mpolampola naye tunuulira obuganzi Abaganda balina omukwano balina oluganda ne kabaka waabwe nti ekigambo kya kabaka ye kabaka w'ebigambo yatugambye tetubongoota kabaka okwogera nti abataagala bwa kabaka weebali bwakabaka bwatuddira naye waliwo abatakola ki abatabwagala bwe Evans olabika bino biwuliriza bunaku omuntu ayagala okumanya nti waliwo abataagala bwa kabaka nga tubeera nabo genda ku Sande onoonye puroguramu Saamu Mayanja minisita gye yakoze n'avuma kabaka n'amwogoloza bw'ati ebigambo Saamu Mayanja minisita byavunye kabaka n'avumirako n'omulamuzi eyamusalira omusango okumusinga senga mbyogera ku ssaawa eno nga mbyogera ku gavumenti ya Mwami Museveni Evans zisobola kufuluma mu studios wano naye Saamu Mayanja yatuvumye n'amala n'afuluma naye n'atusomooza ntulye ennaku Lutindo kati abantu balaba ennaku efaana eyo naye ekizibu kyono kyona kyona kireeta kiki oyogedde ku ttaka nze ttaka ndibaddemu saagadde kwogera ku bannaddiini bano kakande kuba bwe njogedde kuba n'amafumu 3 mu nnyumba yange omulabi bw'atabuka era basinga obungi era wekumisa amafumu abasinga obungi bwe balaba ebifaananga ebyo fumu n'ebiringa ebyo bo balowooza nti oyo sitaani naye sitaani tatondangako ayoni owa muvafumu sitaani tatondangako muti gubajja fumu wabula sitaani tatondangako muddo gwonna ffe tumanye ebintu byaffe tukozesa Katonda naye nkulaga ne bannaddiini balina obukyayi batuteekako nga tebulinaki tebulina nsonga naye jangu olaba Omuganda n'ettaka bannaffe abalala babeerangawo ng'omuntu bw'afa basenguka ne beeyongerayo awala ffe Evans singa ofa olwaleero banze singa nfa bajja kunneetikka bantwale paka ebbaala ne bwe ndifiira mu Amerika abaana bange nga tebalina school fees zibatwala ku ssomero basonda obukadde 10 bakomyewo omulambo gwange era baguziike luddawa eri ffe Omuganda n'ettaka ate ffe wano waffe Buganda ettaka twalirinako omukwano era bajjajjaffe bapulaninga ettaka nagamba abantu mu nsi eno Uganda temulimu muntu yali ateekeddeteekedde bantu be ng'abaateekateeka mu ndagaano y'olwenda kituufu beegabira ettaka era ne batubbako ettaka naye baatereka ettaka nga ffe abaana abaliddawo tulirisanga gavumenti ya Mwami Museveni mailo zaffe 9 lyegabye oluvannyuma lw'emyaka 10 bwe mpaayo ekintu kimu gavumenti ya Mwami Museveni kyetegekedde bannayuganda nga mu myaka 2 ng'evudde mu buyinza kakande bw'alibanga ye pulezidenti obanze ndikigabira bannayuganda basigaddewo ekyo tekiriiyo ne bateekateeka ettaka naye abantu basomesa ettaka baagala okulaga nti mu Buganda ettaka binnyo nakubuuza ekibuuzo mu Buganda kati nze mbeera Maganjo nsobola okubeera n'ekigoogwa Maganjo ploti fuuti 3 egula eka z'ettaka eziwere 10 ewaba bamwine bw'ojje wave kadalemwa eka y'ettaka eyina weegula square mile y'ettaka namba bwe kibanga ewaffe e Buganda wabi era enteekateeka yaffe y'ettaka mbi lwaki ate ewaffe ettaka gye lisinga ebbeeyi ng'ewabalala linnafu naye kati bano bakozesa ettaka nga bya bufuzi ekigendererwa kyabwe kyakuwamba nsi yaffe ensonga lwaki buli kiseera bateekawo amateeka naye nga esinga okuba ennungi ku ttaka twagyogera ekisinga obukulu ku ttaka Evans kuggyawo wa kibanja si kunyweza wa kibanja ow'ekibanja avaawo atya abantu bano basengulwa ku ttaka basengula abantu ku ttaka lya Evans kubanga Evans yaliguzizza kakande Evans aliguze ettaka lye kakande ng'ayagala ssente ate kino kisoboka era twakyogerako dda nakugamba wano nti omugo Best Kemigisha balwanagana ne Andrew Irumba gw'omanyi obulungi ttaka munnamawulire ku ttaka ng'ettaka eryo gavumenti yaligula neeguliramu ne eka z'aba Andrew 910 mwameka yamuwa billions and billions ettaka okuli ekibuga Kasese si yekka omukama balije
mu kibuga Mbarara ettaka lyonna kumpi lyalirye gavumenti yakwata ssente n'eribawa. Lwaki gavumenti ekwata ssente ezaffe n'egula ettaka ery'omusinga owalwenzulu Kaseese, n'egenda n'egula ettaka ly'abalije Embalala, n'egenda n'egula ettaka ly'omukama Ettoolo, ng'eryaffe eriwa basenze batwale ku bwereere naye nga ssente ate ezijja waffe. Namusa kubawuliriza abatuuza mwe nambalamusiza neebaza Mukama abakuumye nga muli balamu, afunye ebizibu nsaba Mukama anyiga ebiwundu byammwe. Ekinaala banga ekinyiza 20 ab'eŋŋanda tubasaasidde n'abo abafiiriddwa abantu baabwe. Njagala nange okwegatta ku ddoboozi lyo nkulidde ng'oyogera okuyozaayoza ayisa abasajja Kabaka era awo nga bw'omuyozaayoza naye ogambye ku Bulange naye mikolo ssebo tegyabadde ku Bulange, gyabadde mu Lubiri naye ndowooza kuko olw'obwagazi obungi Lubiri Emmengo Budoga watonyezezza ezziga mbadde ngezaako okutegeeza oli nalabye oluvannyuma lwa Ssaabasajja ebbanga eddene nga talaba omulayi ng'atambuza ebigere eyavuddeyo ate gutali mulundi gumu naye ng'ate tewaliwo n'omu ku abo bazze gwe bayise gwe bawadde ssente gwe bagambye nti ogenda kulya ayagala kulajanira abakuumadde babeera ne pulezidenti. Walabye abantu nga beeyala wansi ab'amagye ne babasikawo. Ffe mu buwangwa bwaffe twebaka ne wansi Kabaka n'atambulira ku migongo gyaffe. Mugiramu abakyamu Kabaka waffe abatya abantu baba bakyamu nga bwegambye nti ngenza otuuka wano mmaze eddakiika 4 ku Fairway Hotel wali nga Mwami Museveni ayitawo. Kale Sewandagi kale Sewandagi tamaleka mbadde ngezaako mugamba nti bwe nalabye kino nenzijukira abakonjo olunaku lwe baata omusinga essanyu lye baalina pitirivu essanyu pitirivu ebiyengeyenge ne binzija nga ndaba abantu bali ng'akyalina waka eno e Kampala bakola nteekateeka za nnaku nga 4 ku 5 addeyo naye bwe natunudde ne wano kati n'ebigambo Kabaka bye yayogedde era njagala obiriyakitingeko wewe omusajja Omuganda era Munnayuganda omanyi waliwo abantu be nabadde ŋŋamba nembaga nti nno Kabaka si wa Buganda si wa Baganda Kabaka wa Buganda Ssaabataka ye wa Baganda Kabaka wa Buganda kituufu kubanga Obuganda bulimu Abaganda n'abatali ate munono yaffe wano ffe nalabira ku muzeeyi waffe nti Abaganda baayanirizanga nnyo n'abantu abatali Baganda ate ne bagezaako n'okubayigiriza empisa zaabwe ennungi awatali bukyayi. Endowooza eno eriwo ebiseera bino eyagala ng'okulaga nti abantu abatali Baganda baze mu Buganda ku mulembe guno ng'abatabaddeewo era ng'awabaddeewo olutalo wakati w'Abaganda n'abatali Baganda. Enkola eyo si ntuufu era nkyamu. Ffe gye twakula yonna twabalabanga. Ffe muzeeyi waffe yalina n'ekintu twabeeranga n'abapakasi. Abapakasi abasinga tebaabeeranga Baganda. Naye nga muzeeyi tanakola kintu kyonna nga tanaba natusasulira school fees yasookanga kusasula abapakasi. Ensimbi ze kwaga abe bakola emmere gye tukola ki gye tulya na buli kimu kyonna era baabanga basajja be era ng'olweggulo batuula ne banyumya emboozi zaabwe ye muzeeyi waffe yanywanga ku mwenge zisaagu nze jjajja musajja yasikirako n'omupakasi we era kyaliwo n'afa ne tumuziikawo ne twabya olumbe jjajja mu ngeri y'emu era kankosa ntambuzi njogere ne ku kintu kino era nkirabye ku mulembe guno nti waateekebwawo embeera egamba nti balandiroodi bazeeyi baffe bali bannannyini ttaka nti balina olutalo n'ab'ebibanja. Olutalo terubangawo wano mu Buganda. Ffe muzeeyi waffe yatunyumiza nti ng'omuntu kusenga ku ttaka lye omwaniriza kuba wabeeranga wano tuli Bukoto n'obeera n'ettaka nga naakulabye kati ng'omuntu okujja okusenga ku ttaka lyo omwaniriza era abeera mukwano gwo era ab'ebibanja abo bamaze ku bibanja ku emyaka egiwera 8 nga tebagobanga wano bantu ku bibanja. In fact omuze gw'okugoba abantu ku bibanja guze ku mulembe guno okuva edda nedda nga bebanja ng'omugoba otya
yabeeranga mukwano gumusajja we aleeta ekkanzu ye aleeta egundi nga mubeera efaanagana bw'etyo naye embeera y'okugoba ebibanja ku ttaka ezze ku mulembe guno kyova olaba era mundu yeekola ki naye ensonga esinga obukulu by'ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bye yayogedde nga njagala ebigambo ebyo manyi Ssaabasajja Kabaka baba ayogera ebintu bibeeramu nnyo amagezi amakusike amagezi amakusike bwe naadde ntunuulira TV ya BBS nga emikolo gigenda mu maaso waliwo ebintu byatujjukiza ekisooka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yali musaale nnyo mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze era yakulembezebwa mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu bukulembeze ng'ekigendererwa nti Abaganda n'abantu b'omu Buganda beetabe nnyo mu lutalo luno bateekemu nnyo era kye baakola ng'aleeteddwa era olutalo ne baalulwana mu ssente baalulwana mu kuteekayo abaana baabwe ne mu kuyiwa omusaayi nenga ekikolwa ekyo kyakolwa olw'ebigendererwa abantu ba Buganda bye baalina n'essuubi lye baalina n'endagaano ze baalina mu gavumenti eno eriko kati ng'ebimu ku bigendererwa ebyo y'enfuga ey'okugabana obuyinza eyitibwa Federal System of Government era Kabaka yagyogeddeko naye ng'enjogera gy'akyogerako gw'alina amagezi obeera otegeera ekyokulabirako omuyindi ataalwana lutalo yaddizibwa ebibye omuganda yalwana olutalo akyabanja era wabaddewo n'ekiraga nti waliwo n'abamu abaali baga nti oba oli awo n'obwakabaka tebuzzibwawo mu ngeri y'okugamba nti bw'omala okulinnya eddala ssamba ligweri bano bagamba lisike olireete waggulu olimenyeemenye mu nkola efaanaganako bwetyo n'akusangayo enkola eyitibwa eya federo eyali ekugabana obuyinza Abaganda n'abantu ba Buganda gye baali bakkiririzaamu ebitundu 97 ne Uganda yonna ebitundu 67 ku 100 nga bye birowoozo by'abantu bwe twali tukola constitution bennyini be twakola nabo be twalwana nabo ate be babisimbire kuuli era emyaka gino 3 bagimaze nga balwanyisa ekyo ekyafuluma mu lipooti ekyo nkitadde wali wabbali aspirations z'Abannayuganda neza bino byonna bemulaba ebyokubba amabaati gekalamoja singa tebiriwo kubanga ate ggwe nabbanja ate amabaati gekalamoja wali badde oganoonyaamu ki era waali gasanzeewa kuba ekyekalamoja kyalisigadde nga kyekalamoja nga kiri mu bapulukoolo naye enkola eyo bwe yagaanibwa eya federo osanga ng'ebintu by'ekalamoja ababinyase babitute Kibaale mu westi n'ebirala bigweredde Bugerere ekyo namba 1 ekyokubiri ensonga gye nsanze muganda wange onaayogerako ensonga y'ettaka ettaka bakoze embeera Abannayuganda kye balina okumanya kubanga mu Buganda ekyobugagga ekisingamu kya ttaka buli ggwanga oba buli kitundu kyansi kiyina Katonda ekintu kye yakiwa nga bw'olaba Abanyankole bwe yabawa ente wano mu Buganda Mukama yali abawadde ettaka ate n'ebitundu ebirala alina bye yagenza obba eby'omuwendo ng'omukulu bw'akulaze nti eka y'ettaka wano e Kampala esobola okugula ate mayiro mu kitundu ekirala naye gavumenti ng'ovuddeko mu kugaanira ettaka lyaffe eryawambibwa Kawenkene Obote yatwala ettaka lyaffe ku kifuba
ate erigabye n'oddigaba n'erigabira abala ng'akozesa amaanyi n'ekintu Obote kye yakola gavumenti eno tekizinguludde njogera bwe ntegeerekeka tezinguludde nti omusajja yabasiba n'atwala ebyamu ate naye yeyongedde kukola ki kumyumyula okujjako n'okuyisaawo Obote we yakola ki we yakoma kuba Obote Museveni yakomyawo Bwakabaka ngenda ndi ku ttaka kati Obote ttaka alitwala mu gavumenti bano baligabidde bantu nkyali ku ttaka onajja ku kirala nkyali ku ttaka kati eno esusseewo ko Obote we yakomya nga bw'onoogamba nti ekoze ennyongereza nti mu nfuga yaayo ekozesezza eryanyi okugoba abantu ku ttaka kuba teri agoba abantu ku ttaka nga talina mmundu. Number 1 ekozesezza obuyinza okugaba ettaka eryali badde erya Buganda n'erigabira abantu abataali bannannyiniryo. Ereese enkola mu ekonome enyigiriza bannannyini ttaka ne batunda ne bagula booda ate booda polisi nezikwata nga bwe baddayo bwe batunda polisi bwekwata polisi oyinza okulowooza akabondi ezo nattaka bibanja ebyo byonna ezo zonna poloti za ttaka ne system yes era bakola ebikwekweto ebyokukwata booda zino zisobole okuggwamu muddeyo nga bwe mutunda oba bano bamenya bumenyi mateeka kunnyonnyola enkola ey'okubiri era mu ngeri y'okulumya obwavu musobole okutunda ettaka nti olaba kati kanku ekyokolako nga Makerere University fe twakulira yabanga wa bwereere ngera bwoba n'amagezi go ng'ogeewo omwana bw'asoma n'agenda Makerere bamwana omusaala nati nagwo baagwejawo ebitabo buli kimu kati bwe baabijjawo n'obanga okutwala omwana Makerere oba omutute kusoma amateeka weetaaga obukadde 2 kutunda ttaka olina ogenda n'otunda ku ttaka osobola omutwala Makerere naye abalina kati kanku ekyokulabira kungeza covid abanyageza covid bosendeza ebabeera nazo balinza ani atunda ettaka siza covid izo ezine za senyonyi zonna mpadde zakulabira kyakulabirako kyovola nti president yagamba nti abanyazeza gavumenti mubagende mpola kwaye bagenda ne bagula anti bebo kakande gweza kagande Lutindo ensonga eyo kabaka lwaki njirambuludde nti omanye nti ebigambo kabaka byabeera ayogera bibeera by'amagezi neffe buvunanyizibwa bwaffe okubyongerayo baganye temubongoote era obuteebaka naye ekirala kyeyayogeddeko era kyetujja okwogerako gyekyokuddira abaana baffe okubatwala bakole obuddu naye si kubatwala kyokka n'omwana owa diguli okukwata kabooda n'akavuga ku luguudo nakyo kiba kyakukola buddu. Nkomawo ampuli genda mu maaso kamisona kamusa kubawuliriza njagala kutwala mukisa guno kusooka kulamusa kubatuuliza mwenna abaku rediyo eno lindako njagala ekyokubiri kusaasira abafunye ebizibu twafiira omwana awo Nakaseke Kinyogoga ndowooza nti yafiira mu maanyi Dr. Mulamba veterinary doctor graduatinga mu June Makerere awo kitundu kyali kyesiimye nti kifunye omusawo w'ebisolo ne mpozi mugamba nti Katonda yasalawo yageze simanyi nze nakulira naye ndowooza nti Katonda tatta awonya naye kati nnaku zino era nakyogera ku lumba olwo naye nti nedda Katonda kola bibiri atta ate awonya nga anyway byeddiini sibisimanyi so nze ebyo so twafiira omwana mu maanyi ddala nsaasira famire yonna Rugumaho Fred omukadde n'abalala bonna n'ekitundu kyonna okutwaliza wamu okufiira omuntu omugaso ng'ogwo bannange wadde tugenda kwogera ebirala byonna enkuba etandise kutonya mumaze kusambula ebisambu oyetegese mulime emmere muteekateeke mulime emmere
bino ebyenfuna ebirala biri gya luvannyuma naye nga maka go galina ekyokulya oba oluusi nokufiiseko n'otunda naye nga okisooka nze nsooka ku maka kubeera n'emmere naye nga twavuddeyo yawoomye byonna naye mu Baganda mulina omukisa muganye kukozesa amaanyi ge naalabye Emmengo eggulo nebbanga eringalabidde era nasinkanako Katikkiro nimusaba nti nga Buganda balina ettaka funako acres 5 okoleko ekibayita demonstration olusuku ente kwegamba ebirime byonna eby'omulembe omuntu waba ayagala kuyingira eby'obulimi alina waabisanga kubanga nze naalabye abantu amaanyi ge bakiina muno okwagala singa basalawo nti buli muntu yena ayagala Ssaabasajja nga butwalabye eggulo agenda kuvayo ng'asimba muti. Njagala ebintu ebyo byoyogero bireetinge ne speech ya Ssaabasajja ng'asimba muti kwasaganye ne speech ya Ssaabasajja. Nze ndaba awo nti okwagala kwa Buganda n'okwagala Ssaabasajja n'Obuganda kujja kugaba kugenza mayiro n'ebisibo mu maaso. Mpulidde Ssenragi ng'ayogera ku kwogera kwa Ssaabasajja ensonga y'abaagala Obwakabaka n'abatabwagala. Naye ndowooza obuluusi byafaayo oluusi tubyerabira. 93 linga juzi wano naye myaka giyiseeko Ame Council bwe yatuula eggulo ng'egenda kuzaako abakulembeze b'ensikirano. Abasinga obungi baali tebakiwogera. Abaganda abazungu bakiyita majority. Naye President Museveni n'asimba nakakongo n'agamba nedda katuteekemu ennongoosereza namwe tutubasudde muguluka. Abantu b'ekitundu abanaayagala nga abakulembeze b'ennono babafunenga. Naye nga bagadde ate nga baali balina n'okutya nti ekyaliwo mu mukaaga yes kiyinza kuddawo naga nedda tuli bantu abawugumizibwako muteeka muno tuyinza kuteekamu treatment biba kiyita bati mu Luganda eddagala oba okujanjaba tubeere n'abakulembeze baffe b'ennono naye nga tebalina bakontagana n'abakulembeze ba gavumenti. And I think we have moved the distance. Naye si buli omu nti ayagala abakulembeze b'ennono. I can give you an example in Ankole. Ankole ekolebwa districts ndowooza ziringa almost 20 districts. But passing a district council nti esaba obukulembeze bw'ennono, you may get it in 2 districts or 1. Kati wuufu kyalema n'ebitundu ebyo byayagala byabafuna. Naye ne byabafuna ebitundu ebyo tikitegeeza nti buli omu yaba yabikkiriza. Okujja ku Buganda ennono yaayo ginakopa nti mu nnyumba tewabaamu ki? Tewabaamu kubo. Ndowooza ekyo kifaanagana ne unity and diversity. Abantu bayinza kuba nga tebafaanagana, tebalina na ndowooza y'emu naye bakkiriziganyiriza okuwangaala wamu. And I think that everybody should borrow a leaf. Awo wemba nnyinza okujjukizaamu nti okuwangaala wamu nga wali oyogeramu n'okubaganya ebirowoozo ne Katikkiro. Olowooza kiki ekireeta Abaganda okubeera nti nno bandikwataganye bwe batyo ng'obudde obw'okukwataganiramu essaza lya Kabaka ery'e Kabaka atwalayo enkulaakulana ne bamugaa togenda ne wabaayo aliyo omukulu waayo. Essaza lya Kabaka ery'Ekkooki aba agenda enkulaakulana zibeereyo ne wabaayo amugamba togenda. Nakasongola ssaza lyaki Buluuli n'abanga agenda eyo ne bamugamba togenda. Kati kiri kyoyogera ne Katikkiro kinaakola kityanga mu Buganda Kabaka ayinza oga ntya essaza lyange ery'e kino kye kisobola okukolebwayo. Ninayo abazaalibwa mu Bugerere, abazaalibwa e Kyaddondo bali eyo. Buluuli ninayo abakola bwe bati, Ekkooki nina bwe bati. Kati gwolowooza kiyinza okukola nga Abaganda bennyini buli kaseera
baba mu kulwanagana n'okuteekebwamu abo aboonoona enteekateeka zaayo. Mwami Evans ono omusajja looya mukuukuutivu ate munabyabufuzi. Oli muto wange munabyabufuzi asoma bwa looya na munabyanfuna. Bw'otulaba wano twava mu bantu ba bulijjo naye kati essaawa eno tutuli ba bulijjo. Ebyo by'oyogera ssemateeka egamba nti ensalo za Buganda zirambikiddwa. Kiki? Ssemateeka okuggyako ng'ekyusiddwa. Biri by'oyogera tebikola. So ekisigala ssemateeka bwe begamba nti ensalo za Buganda zimanyiddwa zirambikiddwa. Kati bana baliyo bakwatagana batya n'emmengo okulaba nti abantu ba Buganda bonna bakulakulana kyenkanyi. Kati ekyo mu Luzungu bakiyita dialogue. You engage. By the simanyi President Museveni ono ayina ekintu kyeyaleeta abantu tebakifaako. Naye bw'okubamu aka flashback diisi w'ebiseera biri ng'agenda kukyala mu gombolola mu anywhere abantu baamalanga ng'emyezi ebiri bateekateeka. Lw'anaakyala tewaba wona dduuka erigule oba activity endala. Naye kati commissioner wano nevanza musojja ebibuuzo. Kati Museveni alina kyeyaleeta okudibya buyinza. Obuyinza mu mateeka mwebuli naye amaanyi tegalya. Ewaffe mu nkola balina olugero nti omusoto mukakanyavu omugonvu gumira omukakanyavu. Erigume terikola. You engage. Bubanga tebakkaanyiza then central government comes in. Naye gwe oluvannyuma lw'ebyo byonna ebiriwo gwe olaba Buganda etambula nga bw'ogyegombesa okutambula. Nze sinze nkulembera Buganda naye nze kinandyagadde nga nze ebirala weddewo ebiri basooke bampe demonstration y'ebirime. Kubanga ekyo kikwata ku buli omu oba Muganda oba si Muganda ffenna tulya emmere. Naye bw'oba ng'oyagala kulima ennime y'omulembe tugisangenga Katikkiro eyinza kuba oba demonstration ya Kabaka naye nga weeri. Oba oyagala kulima emboga ennungi obukugu obujja wali kubanga buli omu alya mmere tebakulimba. Kati ebyo n'ebirala biba bijja ne bigenda bibimba ne bivaawo. Era mu Buganda twalina nti ettooke liva Buddu, omwanyi eva Gindi, ennaanansi eva Gindi, ekyennyanja abano kati ekiseera kyoyogera simanyi myaka gy'olina. Demiteri Uganda tulina crisis. Abaana abali wakati myaka 25 kutuuka 15 bali kumpi bukadde 2. Abo tebalina byoyogera tebabiwulirangako. Ate ne banafu tebalina na budde busoma balina messages basindika eyo how are you bawandika H&W tebalina budde busoma tebalina batawayi. So tulina obuvunaanyizibwa omwana abantu abo nti sebo nnyabo ettooke lyavanga Buddu era kati ennimiro yiino engeri gy'osobola kuyitamu n'okola ekyo kubanga tebabiraba tebagala kusoma bagala ebintu ebyangungu. So fenga abakuzeemu tulina obuvunaanyizibwa obwo okubabuulira nti embeera bweru lwaleero si bwe yali. Neeyanziza ampuliriza omulungi mpumulamu nkomawo awo wennyini bamwine waali we ngenda ate okuleetera ensonga endala eyakayingirawo. Olutindo sentamu Pulezidenti Museveni yalayira ddi ekisanja kino? Nga 12 Ogwokutaano mwaka 2020. Kati essaawa zino giba emyaka emeka liba bbanga ki? Gyali badde emyaka ndooza agenda kukola ebigezo oli esatu. Kyekino ekiseera ekituufu akakiiko k'ebyokulonda okulangirira okulonda nga bwe kunaabeera. Kakuyega atandika buno bwe budde obwandibadde obutuufu. Evans nakugambye Uganda y'ensi erimu ebitali bya bulijjo. Mu nsi endala
ekigaali kisobola okubanga endogoyi ze ezisika ekigaali nga kigenda naye wane waffe e Uganda ekigaali kisobola okuyitako nga kyekisika endogoyi oba ng'enswa yeegoba ennyonyi mutereevu wane waffe e Uganda Sentamu Ssewandagi asobola okuyingira muleba waadi e Mulago n'afulumayo ne bubbebi bubiri ng'abukutte mu ngalo ne bagamba nti omusajja yazadde abalongo kigezeeko n'atambula nabo n'agenda kati ono akugambye nti awulidde bamwine ng'akugamba nti mu Uganda mulimu constitution mulimu ki kankuwa ekyokulabirako abaagaana Katikkiro Walusimbi okugenda e Bugerere kutuveeka kasasambula bwaka 2008 si 8 tebaali b'e Bugerere yali poliisi n'amagye be baayimirira awo kino ekiyitirirwa ekiri ekkooki ng'ova e Buddu ogenda ekkooki abaakizimba ne bakiteekawo baali bakuumwa amagye na poliisi abantu beerabira nti obukyayi buterwa ku Buganda bukozesebwa amateeka nga gavumenti yababamu naye kati ekibuuzo kyange kya Uganda yonna kulonda anti akadde kanzigwako katono nkikulaga nkugambye Nakasongolo olabayo daamu yokka water source eyalinga tekalira ng'omusana gwaka nga bwe gwase amazzi gaasigalanga mu kifo eki abali e Bululi bakimanyi gundi wajjanga wana maama lomubuuzanga bayitawo webale eyo daamu sa Edward Mutesa yagizimba teyakomawo yagenda ne Kalamoja naddi omusaala gwe n'aguwa abakalamoja batamanyi nako bazimbe eyo kati bano ab'ebyokulonda boolaba olwaleero bino bye baliko balina bye bayisa kankuwa ekyokulabirako mu 2021 bayisa road map nga etteeka ligamba buli muntu yena aspiring candidate waddembe okugenda yeebuuze ku bantu Kyagulanyi ayina we yagenda ne yeebuuza ku bantu ajja kubuuza ayina we yagenda ne yeebuuza ku bantu eno road map bagikola just kuyamba baba mwine naye era babagikoze Mwami Museveni ye campaign yazitandika yalayiranga 12 enkeeranga 13 Mwami Museveni n'atandika campaign bino byonna byowulira simanyi policy development model simanyi myoga ebyo bya campaign kubanga in reality bamwine nanga akimanyi baba mwine ne yasoma byonfuna de yamejalinga marketing akimanyi bulungi these programs ezitagenda kujja bantu mu bwavu naye baziyitamu just kuyamba buyambi bantu kati banabe kiko byokulonda batandise kutuza bye balina okukola birala kakande ensala mu musango gw'ambabazi ensala mu musango gw'ambabazi newe Kaguta Museveni yabawa reforms ezina okukolebwa mu byokulonda nakati bazikolanga bino balangira sibe babagamba okukola twetaaga basse mu nkola reforms ezabagambibwa okukola tugende tuziweeka ebirowoozo tutambuze ezo era kyenjagala ogamba kakande waliwo abaana bafa bagamba tetwetaba mu kulonda kakande twasaana okumanya tumbaka wa parliament ogu aleta mu kibiina milioni 4 ngozijeri eziyamba ekibiina naye etteeka ligamba ekibiina kirina okuloonya milioni 15 zokka omwaka nga sigizije bweru bw'oba n'abaka ba parliament 10 nga buli mwezi ofuna milioni aga kitegeeza omwaka we guggwerako oba olina ssente ezisinga ze waalijje bweru mu myaka ena kakande kino kyekiseera ekituufu akakiiko k'ebyokulonda kubifulumye kuba akakuyege kati aba alina okuba nga atandika akakiiko k'okulonda dakiika ntono akakiiko k'okulonda kayina mukama waako ate nga yali mu State House kakola ebyo byonna ebimusobozesa okusigala ng'ali mu buyinza mu ngeri emu oba endala tugamba twaliko wano lumu ne tugamba nti okulonda mu Uganda kati kufuuse nga firimu Nigeria part 1 part 2 ne part 3 kakati nga ate n'omusanga mu part 3 nga yaliko kajja kola ekyo kyonna ekinaasobozesa President Museveni okusigala mu bukulembeze naddala kati kakati era bw'olaba bwekamala okulangirira bwe katyo kati amateeka g'ebyokulonda gagenda tandika okuluma kasita puroguramu ziwula nga zitandise okufuluma etteeka ligenda kutandika okuluma nga lita abalala nga terisiba abalala kyogenda okulaba bamwine naawe dakiika naye mwami Evans kali kenakomyeko waliwo submission gye wakoze ng'eraga nti nno abaana
tebakyalina budde bukola. Kaakati essaawa zino ebintu twandibadde tulowooza nti nno ebintu bigenda abalondebwa bateeka buli kimu ekigirina okuteekebwa mu nkola buli kimu kyonna batwalirize ate kaakati n'oli gwe twalonda okubaako byatukolera embooga tennagibugumya ng'ate nti kati ate tandika kwetegeka. Evans okola mu radio wano mu mawulire ofangayo okujjukira ebyayita. Mbijjukira akakiiko ka mukulu lwa Koojo ng'ali sekuritale kalonda bwe bamalanga kulonda mu mwaka nga president baze kulayira after 1 year kafulumyanga road map ate bwe kamala kugifulumya tekomaawo kayita bayita key stakeholders bu region ne bakola engagement kulaba kiki kyongerwamu kiki kibulamu bakola regional meetings bano bakeri 1.5 years bande badde bafulumya 1 year after swearing kusinza ku tradition yabwe nga bwe badde this time bayongeddemu ku budde simanyi I don't know why naye emabega badde bakitandika nga bukyali kati kizibu kyaffe tubagifulumya road map wagenda kuyita omwaka nga abantu tebakyabijjukira road map yakola ki nti yafuluma naye okufulumya road map ne bali abafulumyanga nga wayiseewo omwaka gumu byonna kiki kyekiba kirina okulaga mu bannabyabufuzi omuntu ono alondeddwa meeting gingambe ya regional meetings all stakeholders are invited even political parties are invited kati eno road map efulumye it's like a proposal ne bajenerera ekinga kati obula buzibu bwaffe obuli bumala kubanko gikola bwe bati abantu bagenda ne beebaka ne batamanyi nti road map yakola ki yafuluma era akakiiko ko tukakyusanga kasigala nga gikagoberera but nze ebizibu byange n'ebyokulonda kwa muuko tukyalina okusomozebwa kunene mwami Sewandagi yalina endowooza nti democracy kitegeeza ebibiina bingi nze nga nti nedda democracy tikitegeeza ebibiina bingi democracy kitegeeza abantu bangi kibaagala ebibiina biyinza kuba nga weebiri naye abantu tebabiriiko olwaleero kyovula nti ekibiina ekyokubiri ng'ovudde ku NRM ekyamaanyi bakiyita independent mu nsi ezimanyi nti ebibiina ebingi bitegeeza democracy tuwandibaddewo n'independent n'ogu naye kubanga abantu omuntu yekyayagala ayagala luguudo ayagala mwana w'okusoma ayagala eddagala mu ddwaliro ayagala ensiri butamuluma kati bw'otamuwa service ezo n'omunaabeera n'ebibiina 100 democracy mujja kusigala nga mugiye kubya mpi abantu baagala kumanya kapyaki kana kajja mu bintu bino ebigenda kulonda naye enteekateeka ezo ziwa omukisa ebintu ebirala okutambula ng'ogyeko okubeera mu of course kati kitegeeza babulira gavumenti Mr. Government kino kitusuubira in your plans bwetu tugenda kutambula ensimbi ziteekateeke minister yaki ya justice tunonyeza ensimbi this is our program every year start programming this year tujja kuba nga tukola kino kiyambe mu budgeting processes but to me tuteekwa kuyamba abantu bafe okumanya obukulembeze kitegeeza ki tuleme kulondesa kajanja tuleme kulondesa mukwano tuleme kulondesa gundi yampadde ki tulonda abakulembeze abalinamu ensa